Most people thought that this person is new in my life. But we have always been there. I even had not become a pastor. In those years, the first year, we were together. The second, that as you know things, you go on. And the third year, we came together again. Most people say Pastor Jengo with so and we deny. But this time little did they know what they uttered out. I could not deny it, because that is my own. Mwebale kwagala Katonda, mwebale kuyimirira naffe. For sure, nze muyinza okugamba sibamanyi naye mbamanyi. Yes. Ennaku z'omwezi nga 23 on the 23rd omwaka ogujja next year in November tugenda kwambala amakanzu. We are going to put on the traditional wears. Hey! Yeah. Njijukira amawulire we gafulumye. I remember when the news was out. Abantu abamu, some people, bye bino ebigambo bye bayogedde. These are the words they spoke. Njaga mumpulirize. I want you to listen to me. Abantu abamu bagambye. Some people said, azze mu kubeera na mukazi, he's just with a woman, ng'ekkanisa bagitwala, and the church is being taken. Revival high bagitwala. Revival high is taken. Mwe mwine essomero lye bayita revival. Do you have a school called revival? Nga TV bagitwala. That the TV is being taken. Nga amabanja gamuli mu bulago. That the debts are on his neck. Yes. Omuntu yenna omulamu, any living person, oba n'amabanja, you have debts. Omuntu yenna omulamu, any living person, oba n'ebizibu, you always have problems. Kakati kambuuze. Now let me ask, tuwase bizibu tukole ki? Should we marry problems or do what? Mumpe weyite ekiro twebake n'ebizibu kiki? In that coldness, should we sleep with problems or what? Pastor Jengo, musajja wange nnoyo. Kakati omanyi y'omu ku basika abakyasinze okusikira ebizibu mu nsi muno. Ago mazima kubanga alisije atula wali n'entula wano nanyumiza. Nandagana kono teyasikira just musa nandagane ku proof. Yes, but I think he has tried. He has done his best. Tetunawulira kukulekwala omukyala awo neera nibwe yajjako mu mawulire yayogera buli omuntu yeesooza ng'ayagala omwana we asome emisomero ya bukadde bubiri kyokka kitaawe w'omwana yakola ki? Yafa. Naye tetunnawulirayo nnyo Jengo yagaana oweerera omwana naye ng'ate abaweerera. Oba ontegeera, he has tried okugezaako okusiba obwandibadde obuziina bwa kitaawe. Katugenda ndoza myaka 3 ekyanga pastor akola ki? Agenda. So but life has to move on. Nga naye alina abadde nnyo mu bulamu bwa taata we bwongerayo naye naye alina okutambuza obubwe. Njabuze endiga zikyalimu mu kkanisa. Omanyi tubeera mu kkanisa nga tuyina essuubi. No kakati endiga taata ze yamulekera mwebali naye kati oba oyagalanga okuchallenginga abakyala tobaleeta abenkana. Kyova yaleese kyeru. Naye lwaki by the way kambuuze nali ku church mu church mwe nali mpeereza. Abaana ba church tebawasa baana ba mu church. Baleta either from another church or bawasa abantu nga tetubalabangako. And problem y'abantu emukuŋŋaanira ewamu mwekwana nnyo tubimanya. Kakali wulira no kati kino penny ngenda kugamba kati Simon lwaki muba mutulabanga ba sister naye mu church. And wekiditeri wali kijjako musajja nga kumanya nti A passed there, B passed there. You rather go mubate muina kye mumanyi mukwano. Mubate muina kye mumanyi. Nali mu kanisa tewali ya. Naye lwakuba heartbreak z'omu church, my first and last and worst heartbreak came from a junior pastor. Nyabule nyanya. Anti nkugambye kalale ne junior pastor ogenda okuddamu wamala okumenya omutima. Wakati mu kuwona ne bagenda bagamba kakati okimanyi nti sigwa asoose
ne sister Vero yasookayo kakati obola oli agamba kangene nfuna omusajja wange waliwo ekkanisa n'omukazi wange maki wabuli wa kkanisa naye ekintu kye nalabye omwana wa pastor Yiga yennyini selection ng'ovudde mu ndabika endabika y'omukyala be abantu ba pastor teyasikira bizibu byokka bwe yakyemanyi pastor Yiga gyali agamba that's my boy. He's like yeah. Yo Tonjiye omwana wange. Atali mweru waffe kasala. Negwelengere ekimyula. But they are friends and they have been there for some good time. Yeah. Baddeyo. Ekyokubiri tewali kintu kyonoona bulamu bwa public figure nga kugaana kuwasa. Naddala ng'odiringa n'abakazi bangi. Oba ontegeera. Olina okufunayo omu at least akuyambe ku 10 ekijja. At least kale amakumi abere shock absorb. Nti bino ebigambo bino tugenda byogera Simon we tukusanga nga tulina ne evidence tugenda gamba. Ate ne bonsangidde oyinza osanga nga benguminki bennemesizaawo be bangi. So all the best Pastor Jengo tukwagaliza birungi byereere n'omukyala tukusaba akugatteko ekkanisa eddemu etambule nga balina okola ki okutambula awo tuvuddewo munnange ekiri mu federation nga tetunnamali